Ebitebe bikuta obote bisikira nawe nefa nanti wano waliwo chechi amaziga ennaku okukaaba atera wamu n'okwazirana n'okukuba emiranga wamu n'ebiwoobe bye bibuutikidde abantu b'e Makerere Kavule. Waliwo mumanyidde ddala obulungi ewali ekitebe kya The National Unity Platform oba ekitebe kya NUP ekikulirwa omukulu His Excellency Bobi Wine. Oluvannyuma lw'omuliro ogukutte nga ne gye buli eno tegunnamanyikako mayitire gaago oba kiki ekyandiba nga kigubagudde okuba nga gukolera ne gwokya ebintu n'ebintu okakana nga bizinensi z'abantu bangi zitokomose. Kati wakati nga omuliro guno gukutte bangi ne basoose ne balowooza nti ekitebe oba ekizimbe ekirimu ofisi ya NUP oba ekitebe kya NUP ekikulu mu Uganda nti ekizimbe kyennyini kyekikutte omuliro. Nedda, ekizimbe si kyekikutte omuliro wabula the whole neighborhood oba ebintu bino byonna ebyetoolodde oba okulinaana ekitebe kya NUP naddala business ezibadde awo eza furniture n'ebigwa mu kkowe eryo zonna zigudde ku kabaate. Ate era mukaddeke kamu abamu ku bantu abali mu NUP okoli ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Pius, I think is a councillor oba councillor elect, avuddeyo n'agamba nti abali mu kuwakanya nti NUP ddala omuliro tegukutte kumpi nayo era teri mu buzibu ddala mukola kikyamu. In fact amasasi gatandise n'okubeera nga gavuga. Ndowooza owulidde nga n'oluswayiri luvuddeyo era abasajja abawanvu n'abampi abasirikale wamu ne bannamagye babadde batandise okubanga bagamba nti tooka nga bwe bakuba amasasi mu bbanga n'emigemera wala gye babadde beebagaze, ekireetedde abasirikale okutandika okuba nti bakuba amasasi mu bbanga n'okulya obuwuka kwekubeera nti abatuuze beekubyemu omukka ogutaaka era babadde beeswanta n'esekweswanta yenna nga beebuuza nti omuliro gutandika batya okuba nti gubasensera wabula ng'ate oba obuyinza tebalabikako n'esekulabikako yenna. Bano nno batandise okubanga bakasuka amayinja n'ebintu byonna bye babadde basobola okubanga bakwatako wabula nga n'amagye nago geesomye gagamba tuzze kubataasa muliro ate mmwe mutandise kukwata mayinja.
era ebadde nzibu nnyo yakunnyonnyola olw'enneeyisa y'abatuuze olw'embeera gye babaddemu okulaba nti emaali yaabwe etokomoka era nga byonna bye bakoleredde ebbanga bibadde bigenda mu kaseera katininnya bwe kati ate era mu kaseera mpawe kaaga wabula ng'ate era ne ba NUP babadde mu kiseera kizibu nnyo kya bwerinde nga balaba omuliro gukwata gusemberera ddala ekitebe kyabwe era nga basigadde bagamba nti amazima tetuli safe ebintu ebiri mu kugenda maaso bitutiisiza mukaddeke kamu okwogerako n'abakugu abali mu mbeera y'okubeera nti bazinnya omwoto oba nti bayimiriza omuliro guno bannyonnyola nti bo bakoze ogwabo ogw'okubeera nti batuuse mu budde wabula ebintu jasi batuuse nga ddala byatabuse dda. So we dispatched the number of vehicles to come and intervene to fight the fire. Fortunately, they arrived here in time. However, the fire has also spread highly. As you can see, these are making shifting structures. People are doing here a lot of work. We are making some supplies. So within here, there are very many combatants allow that red soap to do. So, stated clearly, the fire had a lot of spreading factors, including combatant materials, the wind which was blowing, and also the nature of the structure that we are here. Not giving fire direct. You can see there's no strong wall here which will stop fire from spreading. Oyo y'omu ku bakulu oba ye mukulu abadde akulidde ekikwekweto kino amanyiddwa nga Obo abadde annyonnyola embeera gye basanzeewo ebadde enzibuzibu agamba nti bo baleese emmotoka ezizinnya omwoto nga ziwerera ddala wabula mukaddeke kamu agamba nti batuuse nga obudde batuukidde mu budde naye omuliro gwo gubadde gwasaasaanye dda ate ekirala nti ekifo kino kibaddemu ebintu ebyo ebisobola okuba nga biyambako omuliro okusaasaana omubadde okubeera nti waliwo abakola entebe zino zirugogoma oba entebe ezo zisofa set wamu n'abantu abakola ebintu bya furniture ebirala oba giyite furniture works kati bino ebintu omuliro we gwakutte bibadde tebisobola kubeera nga omuliro tegusobola ku spreadinga agambye nti n'empewo yennyini ebadde nnyingi mukaddeko okubeera nga omuliro gukwata ekisobodde okuba nga kiguyambako ne gusaasaanira ewantu ew'enjawulo oba ewantu ewawerera ddala gyebikidde ng'emaali y'abantu esaanyeewo ne sekusaana wo yenna so abantu abali Makerere Kavule twongera okubasaasira ate era n'okunyolerwa wamu nammwe Mukama abawe ekikubagizo n'okubataasa ekifaananyi kyolaba ku screen kya President Yoweri Kaguta Museveni ng'ali ne mukyala we maama Janet Kataha Museveni kifaananyi kitwaliddwa olunaku olwalenge ennaku z'omwezi 16 February omwaka 2026. President Yoweri Kaguta Museveni agamba nti Mama Janet and I joined Christians in Gweng Muchwini Kitgum to mark 49 years since the martyrdom of Janan Luomo. Idi Amini's mistake was ruling by force and killings. And killings? Yep. Idi Amini's mistake was ruling by force and killings. Leadership must be through persuasion and good works, not intimidation. President Museveni nagatako mu byawandiise nagamba nti the NRM has always believed in persuasion through action. Even when supporting Northern Uganda was low, we extended electricity, built and upgraded health centers and improved the road network. In the end, our people said NRM maba apoyo.
President Museveni bw'abadde atuuse mu bitundu by'e Kitgum eno olunaku olwaleero okujaguza olunaku lwa jana nduumu alina obubaka obw'enjawulo bw'aleetedde abantu b'eno n'okubeera nga yeekokkola Idi Amin ne Ssekwekokkola yenna ne gye buli eno amuwanda lulusu. Sooka owulirize. All these leaders, even now, the ones who try to manipulate, to intimidate, you are really like Amins. President Yoweri Kaguta Museveni agambye nti abakulembeze be mulina ensangi zino naddala abagezaako okubeera nga badyekadyeka abantu ba bulijjo. Agamba nti ye buli w'abatunuulira alaba Idi Amin dada awedde emirimu era nti mumufaanana ne sekufaanana yenna yenna. Here, I have got good testimony here. In many elections, northern Uganda was not voting for us. I think at one time we were getting 12%. In 2011, it went up a bit. It was much better that time. But NRM continued working for northern Uganda, whether they voted for us or they didn't vote for us. President Museveni akyogedde lunye nti abantu b'omu mambuka ga Uganda bano amazima bawadde nga tebaagala NRM. Olw'ensonga n'okugironda bawadde nga tebagironda. In fact agamba nti seba abantu ba northern Uganda bano baba mu mambuka ba Uganda baamuwanga ebitundu 12 ku buli 100 mu kalulu as in 12% yekka. Agambye mbu just mu 2011 awo obululu we bulinga obwayambuka mukko. Wabula agamba nti ye ne NRM ye ey'omutima ogw'ekisa oba ne bo ye ne banne aba NRM basigala bakolera abantu ba northern Uganda bano ebirungi ebitokomoka newankubadde yali akimanyi bulungi nti tebaagala NRM era tebagironda. So we brought electricity all the way from Lira up to here. When the NRM electricity was ending in Lira, whether the people voted for us or they didn't, no, you take the electricity. One schools, Gankwan, health centers, Otyat, water. P. That's how we were able to eliminate guinea worm here in northern Uganda because it was coming through water from swamps. Water. Amazzi mu northern Uganda bagayita batya. Mpulidde no bati mawa akivunula. N'agamba nti amazzi we bagayita eyo. Kale President Museveni agamba nti bonga ba NRM bakola ebintu bingi. Omwali okuleeta amazzi mu northern Uganda ne babaleetera amasannyalaze ne babaleetera amasomero ne babaleetera amalwaliro kyokka nga akimanyi bulungi nti bano tebamuwa kalulu. N'agamba wadde mwasigala temutulonda naye twasigala tubakolera ebintu ebirungi ekitenkanika. Wano nno mukadde ke kamu kitaffe mu Katonda Reverend ow'ekitiibwa Stephen Kazimba Mugalu bw'akutte omuzindaalo yeebaziza President Museveni ne Ssekwebaza yenna olw'okubeera nti ono ayambye okubanga ata abasibe era n'amwebaza ne Ssekwebaza yenna n'agamba wabaawo ba President abaali basonyiye. President Museveni alina omutima ogusonyiwa. Your Excellency, I will never thank you enough for always offering forgiveness to many people. And the recent one, you forgave the prisoners last year. I continue to request that you forgive more so that we have a peaceful Uganda. Bigambo bya kitaffe mu Katonda Reverend Kazimba Mugalu Stephen agambye nti talyebaza President Museveni kimala. I will never thank you enough. Siri kwebaza kimala azinti yena walyebaza okwebaza kwe tekulimala. Olw'ensonga yebaza President Museveni ne Ssekwebaza yenna olw'omutima gw'omusonyi era namugamba nti taata webale ku bantu wasonyiwa abasibe omwaka oguwedde kati tusaba n'omwaka guno ddamu era obeeko bw'osonyiwa. Gye buvuddeko Honorable Yusufu Nsibambi yavaayo n'agamba nti waliwo meeting eyaliwo nti era ekimu ku byayogerebwako kyakusaba President Museveni ayongere okusonyiwa abasibe abate. Ate abo oluvuganya gavumenti abamu nga babuuza ate bali be basonyiwa bakola musango ki? Aba opposition kye babadde babuuze entakera. There you go.
kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.